twebaza Omukama Katonda waffe. Kisaanira okuteekwa tuteekwa. Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa, kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Paatiro omutuukirivu Katonda omuyiza buli kantu ssewannaku. Ffe abantu b'okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, anti mu ye mwe tujja okusuubira nti tulizuukira ne twesiima. Ffe abandibadde banakuwala olw'okubanga okufa tikuwoneka, naye olw'okuba baatusuubiza nti tuli baakuzuukira, ekyo kituzzaamu omutima. Kandi tukimanyi, Ayi Mukama, nti abakukkiriza obulamu bwabwe bufuuka bufuusi naye tebubaggyibwako. Ennyumba y'ekisulo kino eky'oku nsi bw'emala okwabizibwa, tufuna ekisulo eky'olubeerera mu ggulu. N'olwekyo kyetuva tussa ekimu ne bamalayika ne bassabamalayika ababugiriza Nnamulondo, abafuuziraamu n'ennyiriri ez'eggye ery'omu ggulu okuyimba oluyimba olukutendereza nga twatula obutamala nti Hosana, 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 Aiguru, Hosana, 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 Aiguru, Hosana, 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 ekitiibwa kyawe, Hosana, Aiguru, Hosana, 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 ekitiibwa kyawe, Tata, otuwe twegattene kuba neera abongedde okusabira omugenzi mu ngeri y'enjawulo: Brian Sebunya, Sekabira Godfrey, Kiyimba Patrick, Apio Josephine, Namutebi Ruthi, omwami n'omukyala Mukalazi Mulumba, ne Nambwere Maria oba Mmere, bonna basabira omwoyo gw'omugenzi, Omukama aguumuzi mirembe. Abooluganda bannajje, abakozi n'abayambi bonna basabira oluganda Gladys Nanyonjo nga bayita mu nnyaffe Bikira Maria, omwoyo gw'omugenzi Katonda agulamuze kisa. Ayi Katonda gwe ekisa ekingi, tukusaba ebyo bye tukwanjulidde nga tetukukaka obikkirize obituwe, ate naddala omwoyo gw'omugenzi ono mukadde waffe Gladys ogwanirize mu abo abantu bo bye weeroboza. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Tudakubirabo basebo ne bannyabo okusobola okuwaayo ate esente ebyo bisobola ate okubanga byongera okuyamba ekereziya n'okusabira ku myoyo gy'abagenzi n'abalala bonna. Waayo n'omutima gwo omwanjulukufu obulungi, Mukama ajja kukuddizaawo. Abakristo bonna banywere mu kukkiriza ne mu kussa ekiro. Baganda baffe bonna abatalina kalimu, abatalina mmere, abatalina we basula, ye omuzadde wa bonna abadduukirire. Omugenzi ono Nanyonjo Gladys eyafuna edda mu batiisimu ensigo ey'obulamu obutaggwaawo, Omukama amugatte ku batuukirivu mu bulamu obw'olubeerera. Omugenzi waffe ono Nanyonjo Gladys eyalyanga omubiri gwa Kristo, emmere ey'obulamu obutaggwaawo, Omukama amuzuukize mu kitiibwa
ku lunaku olw'oluvannyuma. Tukikusaba Taata, otuwe bino. Bonna abafiira mu ssuubi ery'okuzuukira nga mukadde waffe ono Nanyonjo Gladys abanyweze mu kitangaala eky'olubeerera. Tukikusaba Taata, otuwe bino. Baganda baffe bonna abali mu nnaku n'embuyinike naddala ab'ennyumba eno bafune okuyambibwa n'okukubagizibwa. Tukikusaba Taata, otuwe bino. Ffe ffenna abakuŋŋaanye mu kwebaza kuno okutukuvu olw'okukkiriza n'obujjumbize bw'eddiini, Omukama akkirize naffe olumu okutunyweza okututuusa mu Bwakabaka. Okubanga bwe tumulabira takyaliwo naye abazzeeyo eyo gye yava. Tusabe Omukama nga tusabira mukadde waffe ono jjajjaffe Gladys Nanyonjo azzeeyo eka. Kuffe tewali abadde asobola kumuziyiza. Kuffe tewali abadde asobola kukola ki? Tuyinza okuba tujjanjabye ne tukola ki nga tugezaako okuziyiza, naye bwe buba butuuse buba bukoze ki? Buba butuuse. Mukadde waffe tumusabire. Muvanjiri Yesu atugumizza n'atukubagiza n'ebigambo ebyo ng'agamba nti omwoyo gwammwe guleme kweraliikirira. Mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi. Awo nno ngenze mbategekera ebifo. Wendi wenjagala nammwe abaweerezaawo bange we muba mubeera. Tukkiriza nti ekifo kya mukadde waffe Gladys Omukama akitegese. Bw'aba tannaba kitegeka yessaala eno gye tuweereza Omukama ku lulwe nga tumugamba nti ayi Katonda kitaffe gwowe ekisa ekingi saasira omuddu wo nga naffe bwe tunaayimba tisiibula omuddu wo agende kati. Omukama abeere nammwe. Tusituke twongere okuwaayo ebyetaago byaffe nga tusabira mukadde waffe ono Omukama ayongere. Ekyokulabirako eky'omusajja yali yenywera omwenge gwe nga mutamiivu muzibu nga gumuwoomera. Yagendanga ne yeekwatira eccupa ze nga 3 azigula lumu. Waliwo abantu ab'enkulu eyo agula, abamu nno bakola bwe bati, bw'atuuka mu bbaala ng'atumya mwenge gwe ng'amala aguleka ku kawunta kuba tayagala kugulira banne. Kyakola weyita amutemyako mu liiso ng'amuleeterayo kamukamu. Bw'akamutuusako ng'amugamba mutwebalize oyo atuweerezza, yeebale nnyo, yeebalire ddala, nga tayagala kulaga nti yeyaguguze buli eyo. Ate nno ono yagulanga bicupa bye 3-4 bya Eagle abiteeka mu maaso ge. Anywako kimu kimu, kyabanga kiggwamu n'akikonya ku ccupa endala ekyalimu, yabanga eggwamu n'agikonya ku ndala. Ne bamubuuza ne musajja wa Katonda, biki ebyo byokola ekikumazaamu eccupa ng'ogimalamu n'okoona ku ndala kiki? N'agamba nti mundeke mba ngiwooninga ti ngeno bwe ngimazeemu kati gwoddako. Kati n'abooluganda nyaffe Nanyonjo atugenzeeko, azzeeyo eka, tetumanya ani akola ki, ani addako. Ayinza okuba nze, ayinza okuba ggwe. Ffe nno ng'abakkiriza tulina okuba nga tuli beetegefu buli kadde. Ng'abakkiriza tugamba kimu nti nga mukadde waffe bwazzeeyo eka, ffe abasigadde abakyalina amaanyi twongere okumusabira nga tumuwanjagira eri Omukama Katonda ow'ekisa ekingi amusaasire. Paapa Yohana Paulo owa-23 abafu ye yabayitanga bw'ati ng'agamba nti abafu tebafa baddayo buzzi waka, gye baava nga naffe bwe tulindirira olunaku olwaffe okutuuka. Abooluganda, okufa is just like a horizon. Okufa is just like a horizon. Mocha chitewa nonya mosayo narino denesinga fuba ekuru impera fuba ekuru impera antwala Katonda chadakira chetu
sanga semulugunya fuba fuba enkulu y'empeera fuba fuba enkulu y'empeera. Nja kusaba famire abalina obutebe mutere wano abanafu abadde mu nnyumba tubateerawo obutebe babeere kumpi. Kale nno mu kiseera kino Ssemufaaba abantu bano bategese era nga beetegefu okuwulira. Nja kusaba Namubiru onna wooli jangu.